puzzle. Mama Faridi yanguza. Obato chimanya aguza gwe. Mama Faridi ngaguza abalala. Mulira tusa bigambo puzzle. Puzzle gambe. Buli kaza atunda ngaguza bani. Ngaguza bani. Nze nakola ku Mama Faridi kiri bwekiti. Namussa ku mwezi. Mama Faridi buli mwezi muwe emitwalo 5. Mwezi anguza emitwalo 5. Mama Faridi lwaki omusajja omuguzi? Anguza lwaki tanguza? Kyogamba gwe omwana wa muno Mama Jaden ebbanga ly'omukalakatidde toteekangawo ka pensioni. Zonzi muwa. No. Era ye Mama tunye nkola fa Mama Jaden. Aina sente zemwa ezewaka nezo okumusiima ko. Yogera abasajja bakuwewe owewuke. Meka. Afuna okujja Mama Faridi muyingiza akakadde. Gwe futa akatuuka mudde. Nze mukazi wange asoka kwata iPhone 15 Pro Max nasina jikwata nganya na webale. Njagalo yatunda. Tiyatunda. Ayanza aliyo. Tunda yeyawukana. Waliwo abatundira mu bbala. Bana abo wakate bo mu kutunda. Batunze ne bakamala. Kimbuluno genga tuyogera zine. Tato za abafumbo. Omufumbo lekabeeyuze beba bimanyi kalalenze njogera. Gwe otunda naakwe. Gwe yasizo okutunda. Abatwala delivery adegenda wa. Mpaka ku mafuta ga petrol. Delivery adegenda wa. Ono mutu. No, puzzle. Delivery adegenda wa. Kuba luseke. Buluno ka kweseza talent ye y'obulungi. Kora kazibe Kampala abe mamazi. Buluno ko bide nisku bikaze ebyo. Olidde. Kaze ebikwagala. Puzzle. Tumamirira nyo. Lwaki sikumamirira? Oli wano. Mwe mufunye mu bulungi bwammwe. Ate buli musajja yenna kati ateeka omukazi ku musaala. Zobedage mbutuze nawe. Izo kuva jjo nabajjo. Wakuza naye. Yakola video. Okuva jjo. Ne choze ngambuze naye tuyetunda. Twale tukole akantu. Zobeda twakola ko da video ne yakola video. O clarifying. Shalom ne kola mu town gwatukulira. Kyo nabadde kuyimbera empala. Waje nabadde kuyimbera empala eruzira. Kuki? Manya munyonyo mmere y'impala. Impala emunyonyo akafoka ke kasinga mukati abeteze emunyonyo. Ndine naye kati pazo okola mu town. Nekirala twagala okutwala omukisa guno nga Caroline Mako ali wano okwebaza abasajja abatuyambye ne batuwasiza ba ex baffe kati nga beba mu kuba TikTok abamanyi. Abasajja mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli wiki tufunayo embaga ya ex waffe. Kubanga ba ex baffe bonna bali ku TikTok bafuuka ba TikTok. So basajja bwe muba mweyagala empola. Mumanye gye mweyagalira ekisaawe kimusambiramu. Waliwo abasooka okukisambiramu ne bagumiya obuddo. Soko je ensawe ya Feriso we giraga aba. Ensawe. So twebaza okufumbirwa mba TikTok kweyongedde nnyo. Buli lunaku bafumbirwa. Naye bakimanye bawasa bakazi baffe. Naye tetubalinaako buzibu mugende maaso n'okweyagala ffe twalyako kye twalya ng'enkola yaffe egamba musajja munnange bw'oba olya tomalirawo. Bebawasa bagenda obatwalanga emmundu agiziza ku ggombolola yekennyini beekooye. Muluna okeyiga okumatira mu by'edduniya bw'olyeko olidde lekera ne basajja banno wanka. Siima. Kali wasiimye. Ndi musanyufu nnyo. Teri kintu kyensinze kusanyukira. Wasiimye omusajja oli kye yakoze. Era namukutukwata mu liiso. Nedda musajja munno bw'alyanga omukubira essimu n'omugamba ngo waayi. Kongula. Olidde naye tomalirawo. Ndekeraawo nange tomalaawo. Kati okyayagala Irina. Tomala ate kakati kirina obuzibu onaakola ki? Kongula yakulekeddewo. Kati bono twa Irina yakubira gambe. Yamazeewo yasazeeko n'ateeka mu kaveera n'ateeka wano. Kati bono byasi. Bomuna dia na Irina nga naye nga yakubiranga bakongole. Twenyonyogera bwenyonyogezi essanyu ne likujjula n'ovaayo. Teri ki? Kongula. Banaeka epasi nikageza kajja wano. Epasi. Wabba engato ya muno bingi. Julaina. Caroline Mako oyo nno namukwanako. Olimba. Oyo mwana akusinga obuwanvu. Nedda. Caroline Maka namukwanako. Iri bya Uganda. Mu mwaka gwa 2016 we nakubira genda ogule moto. Hiti. Tata ukyali kiri innocent. Nga bayete banda bakitawanya kitogatoga. Innocent. Kakati tuli ku stake out ewandegeya. Kakati kimala okundira ebintu byange byonna ki Caroline Maka. Kingamba fuluma nsije mu motoka Caroline Maka yajja. Kiya. Tekyaliza kujja na. Caroline Maka jangu wano bwe mbani. Caroline Maka yajja. Caroline Maka zange yaziri. Azemanyi buli yakumalayo. Azemanyi buli mukazi antusizaako obuvune. Toli mwerabira. Togamba andi gwe yayimba ndi business ya wakati efuna kiralo. Buli mukazi antusizaako obuvune. Gwe yayimba ndi business ya wakati efuna kiralo. Zange yaziri. Nagaana okujja. Ate mu motoka yajja. N'olinda. Era okuva olwo nayawukana ne Caroline Maka tetuddanga paka. Caroline Maka owedde obujulizi obulabye. Ate pazo tatera kulimba. Yazirya. Pazo tawaliza. Bwemba mulimba Caroline Maka jje.
yuyo wali uyo yadika utwewani Caroline Maka tukubanja nalya na ande mu video yewolereze yalya Caroline Maka wakula lili puzzle wabba boy charity naye puzzle tubanja we are demanding bring back our things wabba boy charity mulekayo twagala abantu babba balenzi alikupa zonti puzzle inze ndi ku team boy charity era buli mulenzi ngomukazi yakubba jangu mini box yage ntekedeko ebintu byo bano wano watumenyanga ng'oli mulavu ng'okaaba ng'otula ne ku kkubo twagala muntu wabba basajja waki wabba puzzle don't say anything nagano okujja mu motoka ya puzzle why did you refuse atukundi puzzle huyo akaka kwegana puzzle tawala uli dobozi agala katukuda mukujaza ko lwaki tewajja mu motoka puzzle mukwano how are you ombuzeeko I miss you sirina bigambo biwooma gy'oli komyawo sente walya mu mwaka gwa 2016 ku steeka zali meka tukatulongeremu ne value sente ziri nnyo puzzle nalya sente nze ndi munaku munamasaka toyotanywa anya kyabiri n'okwa Caroline Maka bwe mbalaabalamu ku olwo yandya emitwalo gyali gigenda yali emitwalo 3 sasula akakadde kaffe teri kulya sente wali omaliddeko emitwalo 3 ku mukazi nedda kale walya meka ewandegeya ku steak out former steak out puzzle wangulira waini wa mitwalo 6 oli wayo byekaza lwaki ensonga teyakugaana okujja mu motoka